waliwo ayinza okubanga mulungi mu kusuubula, omulala ayinza okubanga mulungi mu kulima, omulala ayinza okubanga mulungi mu nkwata y'abakozi, omulala ayinza okubanga mulungi mu kutunda. Kati teebereza bwe tweyawula buli omu agenda n'amaanyi ge ne tubeera nga ono taata gwe yayigiriza okulima naye tamanyi kutunda, oli taata gwe yayigiriza okusuubula naye tamanyi ate kulabirira bakozi. Kati awo ekintu kiba kitufaako. Ntunulira nnyo, waliwo verse ndowooza eri mu Bible mu eri Luke 5:4. Yesu yagamba abayigirizwa babeere nga bakasuka akatimba ako kamu ebuziba mu nnyanja y'emu bo kennyini baleme kuwankawanka nga buli kwegamba yali Yesu bwe yabasanga ne bamuga, we Mukama waffe twasuze tetulina kyetuvubye. Yandibadde abagamba, waayi lwaki omu ku mmwe tagendako mu nnyanja y'awali, naawe ogende mu nnyanja y'awali, naawe ogendeko mu nnyanja y'awali, mujja kuvubayo ebyennyanja. Naye yabagamba musigale nga bwe muli, musuule akatimba ke kamu, naye ku luno mukasuule eri buziba, muteekemu amaanyi gammwe musuule buziba. Actually ndowooza ne moto yaffe yesimaka weeva eya Duke Naltum kwegamba to launch in the deep, kusuula buziba. So n'abantu bwento bwe mbakubiriza. Ensonga endala gye ndaba eyinza okuyamba abantu okuzimba bizinesi ez'emijiji kwe kubeera nga tuddira okukimanya nti abaana bano betugenda okukwasa bizinesi zino nabo nga bo tebabeera bakabi nnyo, tebabeera bakabi, tetwagala babe bakabi. Oba nnyinza kukinnyonnyola, kankinnyonnyole bwe nti tebatuukiridde nnyo. So abazadde abagezi kye bakola mu baana baabwe baleeta abantu abali talented ne babasuulamu, babayamba okuvuga eryato eryo. Oba kyegamba Farido kitegeera, babe nga si be bokka abali waggulu, waliwo omuntu omulala atwala their shine. Kyenjagala okuleeta nti tebasobola kubanga balina obusobozi bw'obasuubiramu nga ggwe. So you need an outsider. You need outsiders to come and help them. Naye ate ba outsider b'oleeta olina okufulaba bali super talented mu kukola ebintu. Kati kyangu nnyo okusanga abaana bo b'ozadde yes business bajagala ninga baagaana tugambe okugenda okusoma okukuguka mu bintu ebyandiyambye otwala business. Gamba nga accounting and finance. Accounting and finance bwe najja wano Farida ne tusomesa abantu najja wano ne nsomesa ku mpagi za business nakugamba nti accounting and finance mpagi y'amaanyi nnyo mu kusobola okubeera nga mubalirira ebitabo ebyo bwe bitambudde. Abaana bano bayinza okubeera nga bakozi balungi, nga bakeeze, nga bawulize, nga basuubuzi, naye nga bwe bakwata ku ssente zibayitamu buyisi. Abaana babagagga bonna senga ogenda n'obatunulira ebintu bye baagala byewuunyisa ate bya bbeeyi, buli lwakiyingiramu kisuula bizinensi ya muzeeyo eriwo. Asobola okubeera nga yayagala nga bwe nagambye ayinza okwagala emmotoka y'empaka. Emmotoka y'empaka ya $2,250,000 ekitono. Buli lwe bagivuga ekwekigo nebanguka. Yes, muyinza okuba mwagitadde mu insurance naye wulira ssente ze bali mu kuyiwa. Kati abaana bano abazadde abagezigezi kye bakola babasuulamu empagi n'amanya nti abaana bange bano kambasuulemu munnamateeka, n'abasuulamu munnamateeka, n'abasuulamu accountant, najja n'abasuulamu tugambe ayinza obbasuulamu professional owa marketing. Ne zibeera empagi nga bano abaana kwe beekutte. Bano baba bakubakomako. Bayinza obbakomako omwana n'agamba nti oba lawyer asobola okubeerawo n'agamba abaana nti ekyo nno kye mwagala okukola naye tetujja wangula mu kkooti. Kati abaana bagenda okwagala okukikola nga bakimanyi nti lawyer yagambye tekijja kukola. Ne bawalaze empaka. Ne bwe bawalaze empaka naye ng'akibagambye kuba bw'aba taliiwo lawyer bawabulirawo batomera butomezi. Family ezisinga abazadde bazitaddemu ba auditor. Auditor oyo mulungi nnyo mu kupoliisinga embeera etambula kubanga abaana bwe baba ssente bazikozesa bubi nga bizinesi eyo terina ze tuyita controls
nga okimanyi bulungi nti bizinesi esobola okukeera ku makya omwana omukulu n'agaba emirimu nga tewali interview. Oli najja n'aleeta mikwano gye naga nti waaye nga tulabyewo feesi empya ati nze bennaleese bebagenda okukola ate agambwako anti ye tagambwako abo bebagenda okukola. Bizinesi nyingi endala zibonyebonye nga tugambe bafamily member baleese ba girlfriend. Kati nno bw'abeera nga anyiganyiga ne girlfriend we ne baawukana kitegeeza mufuna girlfriend omupya nga ye kashiya buli luvannyuma lwa myezi ng'ena. Kati walina okubaawo abantu ababakomako. Ekyo mukikola mutya? Abazadde bajja abaana baabwe bano babateekako abantu abagumu nekyekola nga bw'olaba bw'oba osomye magnetic theory. Mu magnetism ejjinja erya magnet lisobola okujja ne lisemberera obuumayuma byonna. Bagamba nti magnet bw'ejja neesemberera obuumayuma buno bumaliriza nabwo bufunye ku magnetism. Kati abaana batandika okuyiga olw'okubanga obasembereza abakugu. So bizinesi ogiteekamu abaana bo n'ogiteekamu n'abakugu. Abaana bo ne bayigira ku bakugu abo bennyini.